ndogwa mata gwetunda ebweru wa Uganda igatunda Kenya. Baguma buuza abantu Baguma wa radio Uganda manange baramusiza nja kwebaza nnyo abali mu kisiibo Haji Ssemujju Nganda nzijukiza entare mu biseera by'ekisiibo naberanga n'emikwano gyange abasiraamu nnyo lwaki ng'obeera nabo nga balina emmere eri special kati Ssemujju bw'atuwadde ka juice mu studio nanzizaayo entare so abasiibye mwenna mwebale kusiiba n'abalala anti n'ekisibo kya njuyi zombi so abatubuliriza tubeebaza tubasiima ate tubateekamu nnyo ekitiibwa asingira ddala okubeera n'ekitiibwa ye Katonda omulamu ow'ekisa aw'amaanyi amangi. Ssemujju buuza abantu awiza radio Simba basewa ne banyabo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh balamusiza mu linnya lya Mukama Katonda w'ekitiibwa. Ampuliriza Lutindo ku lw'omukaaga nali wano ne ŋŋamba abantu nti bw'obeerayo n'omuti ewuwo ogukola ka replacement nti ayina fruits ayina ki nti ebeera replacement income. Kwolwo olunaku ne ŋŋenda mpita Nakasero mu katale nali nina bye njagala okugula Nakasero awo ne ntuuka ku mukyala omu ng'ayina ebitafeeri bingi nnyo Nakasero ku mudaala ne mubuuza bino mubijjawa nammalamu amaanyi naga nti ebitafeeri byonna byolaba kati bye tutunda biva South Africa konze kiki bitafeeri nti ne biri byobadde olaba ku luguudo ate ebibaddewo bibadde biva Congo konze lwaki ffe tetulina kapasite erima bitafeeri ne tubibawa wano naga nti wano kati byotunuulira wano e Nakasero bye tuyina nti obutungulu obusinga obungi buva Eritrea konze yewa nti Eritrea nga n'okukyogera tamanyi kukyogera nagamba obwo buva Eritrea. Karoti bwe ziba tezivudde Rwanda ziva Kenya kati ne mubuuze za wano zaabaki nti karoti za wano zivunda omutima konze nanga ebyo nze sibimanya nti nze ntunde nga buli kimu kyayina buli fruit gyayina ku mudaala eva bweru wa Uganda nanga naye twabaki kati nenzijukira Ssemujju bayisa ssente Baguma ne baziwa kampani eri Teso mukwano gwange onapito ekomoloiti ye chairman kati kamule emiyembe kamule emiyembe kamule emicungwa ndoza chairman w'omwenge guka ne juice eri Teso but ekiri interesting tegula fruit Teso nganti mwateekayo kampani nga temustadinze kika kya fruit kye bayina ti omusajja mu Sri Lanka bwatyo ayina ekitambala singa kino ekya Ssemujju kiri ekitambala eky'abayindi ku mutwe yanga nti emicungwa gyammwe girimu obusigo nti bwe tugugipalpinga obusigo obwo juice akaawa nti kakati tetusobola konza ate emiyembe nti agina emiyembe gye muyina tegirina saizi girimu ebiwuzi girina wuzi tegiri kika kya miyembe gikola juice kati ne mubuuza nti kati mugijjawa naga nti emiyembe egisinga obungi gye tukola mu pulp tugijja Kenya konze kampani ate eyina okusavinga bannayuganda eyina Ssemujju very very briefly because kyankwatako ng'omuntu mbadde neewaana wano ŋŋamba abantu nti alimayo omuti limayo ebiri ejja fruit owuwo naye kati ngenda okutuuka mu katale ng'aveeri kakati ate aliwo tetusobola namukolamu at an intervention level nga Palamenti ebyo tebabibawa nakugamba bw'oyagala nkuddiremu nga sinnanyuka amawulire ge nasembayo okuwandiika mu Observer 2010 gaali gakulambula abasajja bakulu abaritayarinze abawumudde nenkyalira ekitiibwa Mulwanyamuli ne mala naye olunaku nenkyalira Professor Edward Lugumayo ne mala naye olunaku nenkyalira Gerard Sendawula ng'ekigendererwa kyange mu ekyo kyali Gerard Sendawula yampa embuzi nennemu okukimayo kyali kyakulaga bantu kuyigira ku bano nti omuntu wawumula alabika
obulamu busobola okutandika. Sendawula nakugamba ebintu bibiri bye nasanga ewe. Ekisooka nga yafunye abaana b'omukatwe ne basala obugiraasi, yalina ente nga ya quick maturing ng'aziguza Congo, UN Congo, naga naye amaaso gaazo bwe coming into contact ne grass nga ziziba amaaso naye nga zikula zirimu ennyama oba bazita borano baani naga ne kati nafunye abaana b'ekatwe bazikoledde obulawuli tuzisaanikirako zambala galubindi. Kati nanga ekirala ekizibu abakongo aba UN bamuwaako contract y'okusupplying ennyama ne banoonya cold room esobola okufreezing ente tugambe nga 3-4 nga wano ngokirira ekabalagala waliwo quality chemical bagiyitani quality cards nga basobola kufreezinga ntemu nanga nti kati eyo contract nerema lwa bintu biri. Ekisooka yali yeetaaga ente zikula amangu asigale nga supplyinga continuous, ekyokubiri nga yeetaaga oba freezing ennyama nga teriiwo, nantwala mu mwanyi ne mu bitooke ng'ebitooke bifudde banana wilt disease. Kati nga ngamba nti ye kyeyeetaaga ng'omulimi Gavumenti kuteeka ssente mu research zetataddeemu. Nze ndima okulima okwange kwa bulijjo, nze ndi mwana w'abalimi emukono gye nnimira. Okujjawo kuno lwe nasanze abavubuka abasajja nabasanga Kigali nga bava oba Burundi nga bali mu ministry ne baŋŋamba Peter kintu kino kikulu nti akawuka akalwaza ebitooke kaali k'amaanyi nnyo oba Burundi ne Congo. Naye mwalimu ebintu biri ng'ogyeko akawuka nti kaali awo k'amaanyi naga nti gonja asinga okuliibwa wano gwe batunda mu zino zonna zigundi z'olaba gonja ava Congo. Kituufu. Gobadde okyali ku karoti kuva Eritrea. Gonja ava Congo. Ne baŋŋamba naye babadde mu meeting erwanyisa obuwuka mu bitooke. Balinawo komiti mwe beegattira ya East Africa naga nti bw'otabulwanyisiza Congo ne buyingira wano tabbu. Leka East Africa webe buzudde nti buli Congo yonna erina ogende Congo ebulwanyisa nerwanyisa ne balema kuleeta wano. Naga naye kibi mwe Ssemujju mwogera ku politics yekka era kikoze bulungi nayo namusanya nga ntwogera ne kubyamu nti ebintu ebikosa obulamu bw'abantu ng'ebyo sibiwulirako nga radio n'emwe tuyise oba nga mwe mubyogerako. So kati point gy'obadde nti Palamenti esobola bikola ku Palamenti naffe tubimanyi ebitongole bya gavumenti weebiri. Kandi ebitongole bya gavumenti wammwe gye bijja ne bireeta report. Nti webizireeta kati okujjako nga nze nafuna omukisa nti omuntu wandaba kyangoga nti Ssemujju ne mbabuuzaako ne tunyumyamu nekyali badde nakyangu okutuula mu nnyonyi ne tukomawo Kampala nga teri ayogedde na munne ne bambuuzaako ne bagamba mwe bagayi mwe baani nti ffe bagundi muvaawa tuva Congo ne Burundi ti kiki nti tugendayo tuyina gundi mwe twegattira mu East Africa sikyajjukira linnya erwanyisa obuwuka obuli emmere ekikyagituteesaawo tubulwanyisize ku point of origin buleke kusaasaana kulwana. So kati ekikyombuza kirimu emirundi ebiri. Ekisooka kituufu emmere gonja gwe tulya nti ava Congo kituufu. Ekyokubiri nti mu Uganda research ntono naye ate n'abagibeeramu olumu tetubamanya. Nze nabuuza aba baali ba minisitule ya byabulimi ng'ewaffe ekyazanga ebitooke biweddewo ne mbabuuza tukole ki ne banga solution eri egyo ekirwala kyemutema. Ekirwala kyemutema ndimuga tumalewo olusuku nti nibanga either yali Bushenyi but one of the districts mu Ankole ngaga nti bo bababuulira obudde bukyali ne bakola kye babagambye nti ebitooke byakomawo nti kati mu abantu mubabuulire tiriyo ddagala. So research yakolebwa nti obuko buli ebitooke tebujja kuwona tebajja bufukirira ddagala dudu bitooke muyina ekirwala kyotema kati ne baddamu ne baŋŋamba n'okusalira ebitooke mufune jiiki naye gakibanga nga kizibu fe ababanga n'olusuku mwotema enkota 8 nti obeere ne ebaafu ya jiiki bw'osalira ekitooke kimu oteeke mu jiiki ogende ku kyokubiri oteeke mu jiiki nga si kyangu naye nga ye solution. So kati research ebitongole ebya gavumenti ebiri mu research yo nyini gavumenti ebikozesa kimala n'abantu tebamanyi nakubeerawo kwabyo gwe teweewunye nti nze era navaayo nga amagenja akulima gonja ne bajja ne batwala ettaka wengenda okulima
niwanga alina okumala ogenda mu laboratory balikebera ebyabwe ebyoluzungu era ne balizza niwanga nti ettaka lyo lyagwamu obugimu kati olina okusima ebinya binene okole bino wammanga olyoka oteekemu ebyo tosobola bigaba mulimi wa bulijjo akwata enkumbi ye n'agenda ku nnimiro nti ayole ettaka mu buveera litwale mu laboratory bw'anaama olitwala mu laboratory ajasima ebinya aleete obusa ateekemu ebyo bigamba Baguma balina ku ssente kati so obulimi mu Uganda n'ebitongole bya gavumenti tugenze musajja omu yaŋŋamba mbegakaawo nti ettaka lya Uganda obugimu bwalyo yambulya percentage eyavaamu nti ye okugizzaawo kijja kwetaagisa ebbanga ddene era nga kigenda kwetera okulima ogenda nga kukakkana mpolampola tutuuke ekiseera bwe twabeeredde wano mu covid tubadde tulya ebijanjaalo ne kasooli Tanzania Malawi ebijanjaalo bikyava Malawi bafumba ebitajja ebyo nga biva Malawi nze nimyeko ebijanjaalo emukono awo edda ffe twalimanga ebijanjaalo nga wojja ensawo watono naye kati ova wano n'otuuka eri ewaaba Baguma n'olyoka ofuna ensawo mu bijanjaalo so yere ate nga sente gavumenti zeeteka minisitule y'ebirimi nazo tezeeyongera kati simanyi solution ogisindika ewaffe oba ogisindise ono abadde aŋŋamba wano ku ssimu nti ezo solutions ne interventions nti ng'awalala zikola kuba abadde aga nti President Museveni ainvestinze sente nnyingi nnyo mu kyuma ekirina okukola amatooke gakolamu buwunga kiri wamu Baguma Banana Initiative Presidential Initiative wa Professor Muranga ate Buganda Road wali factory ofisi njirabaawo onaga nti eyo intervention yali ya kupreservinga amatooke kubeera nga gasigala gajja mu katale nti kati one second yes Kibazo. Tell Honorable Ssemujju Baguma, actually government is doing things. The current cassava that is in the market is a research product of Kawanda and Namuronge because the old cassava we had, Makunde, was eaten by Chigave and practically decimated. Our scientists have developed a new resistant variety. Matoke, President Museveni is investing massively in Matoke, and sooner than later you may change the way you cook your Matoke. It's more efficient, it's more energy, less energy consuming, more energy efficient Chagamba, and so many other items of research. You need to appreciate the investment before you make noise. Before you make noise. Mbadde simanyi nga nange nkyewuunyere nga ne bantwalira n'ettaka okulipima. Kati ate baneiba bange bonna teri amanyi nti babikola. Baguma, just a quick one. Kubanga ekyatwala nali ne mukulu Napito nga celebrating ndoze emyaka 2 mu bufumbo banga akola mbaga ye one of the two nga yalese juice nga ava wabwe Teso natuga nti ono gwe munywa ava Teso kati omusinga singa yaŋŋamba tiagina emiyembe giva Kenya ne pulp in fact bali bajigadde ko at one time so kati nze noonya an intervention that one will get our farmers kwanga Baguma ekitafeeri nabuuza we Nakasero nga wanka fruit wekati kennoge wange ku muti ng'omukyala akaŋŋamba siringi 7 tumutwalo era nali mubuuza ku comparinga na byenzijjaka nti byandibadde bigula sente mmeka nti 7 tumutwalo ne mubuuza mu bijjawa nanga nti bino biva South Africa and I was hit nanga nti wano tewandibadde abalima ennebbi ababireeta abalima wherever nga babi supplying obutale bwaffe to giving up tutyo okulima kati bangambye ennyanya wawa mpeereza wane ennyanya angaye nti ennyanya eziri mu katale zonna eza red ennungi ziva Kenya. What is it that Kenya does that we can't do? Nabere Kenya ndozo okimanyi bwe nagenda nga mu katale kugula enanasi nga bangamba nti eno ya Uganda
nga bwengenda kumbabuuza amatooke bangamba gano gava Mbale oba waliwo akakawa kati bimbuzaabuza kati nange mbakikola ki kati oba sibitegeera. You see, waliwo ebintu byayogedde Ssemujju ebikulu naye bw'otunula ku mbalirira zaffe si ffe eggwanga eritalina kiri exportinga mu East Africa wano, si ffe tusingayo okubeera ne deficit ngugi mazima ndoza naawe ne Ssemujju at least mujja kukkirizanya nange nti ffe si tuba balina trade imbalance esinga okubeera obubi mu East Africa. Kati oba tetulina kye tutunda ate ekyo kibaawo kitya? How come we don't have the trade imbalance? Embi bwe tuba tetulina ffe kye tutunda mu region kitegeeza weekiri. So tulina bye tufuna ebweru. One tutunda amata eyo nga industry waliwo bagidevelopinze. Actually last week nali ntunuulira figures nga amata tuhitinze level eziri waggulu. Ensonga lwaki nali ntunuulira amata, Ssemujju ono tulina a mutual friend atunda supplying margarine. Ebyo baali bagezaako aba URA okumuteekako omusolo, laga nti ono bamukolera Kenya naye ebivaamu ebimukola biva. Bagenda okuzuula nga almost amata 9 ku buli 10 agakola margarine oyo nga gava wano. Aba URA ne badde mabega laga nti local product mu East Africa kati gamata gagenda. Naye intervention eyakolebwa ku mata lwaki tesobola kukolebwa kasooli? Kibazo kyenkubuuziza kati kyongamba nti trade imbalance ya Uganda, trade balance egende improving really eri ku matago ka waliwo naffe bye tutunda. Ekitegeeza nti nga Ssemujju bw'ayogedde nti kati tetunaba kunoonyereza kuwasinzidde wali nti omukyala yakugambye ekitafeeri akijja South Africa afuuse profesa wo nokkiriza nti byakugambye byebyo tewali kitafeeri kiva mu Uganda. I don't believe that one. No. Waliwo bye tu importinga definitely kiringa ennyanya oba amagi. Waliwo ennyanya zetu importinga ni waliwo ennyanya zetu producinga wano. Ekituufu. Yes. So tusigamba nti tewali kitambula ekyo kyensooka okukola ki ekirala. But Baguma bw'ofuuka food dependent. But we are not food dependent. That is not true. Kibazo. No. Ekyoyogera has no basis, actually, no proof. No, Kibazo. We are not a net food importer. We are not. And that's a fact. Baguma, what do your urban centers eat? What do your urban centers eat? They eat portion, they eat rice, they eat wheat. At least mwendi. So bivawa, muchere, ngano, kawunga. You see, chesigenda kukirizaganya nawe. Uganda is not a food a net import. No. Njagaro citingireyo NSOS yokozesa ntura ku National Nutrition Technical Working Group. We are not a net importer of food. We are not. That's not true. You see, kiziganya nawe. In fact, inflation ya Uganda okubeera wansi ebiseera ebisinga obungi mmere. Yes. Naye kyenjagala nze okwawukana naawe twalibadde tuli wagagga nga ffe tuguza bali nga tetuleetayo yadde karoti n'omu okuva Eritrea. Okay. Nze nyinza okwawukana naawe ne Peter nze kinnuma. Enjogera ekyuse. Kati enjogera ekyuse. Because engamba tutengera ekifaananyi ky'abadaawa. Kugamba nti wano ffe tetulina emmere yaffe yonna gye tulya tugijja bweru si mazima. Tugira emmere yaffe wano n'abantu bajjawo wano emmere naffe ne tufuna n'abalala ne batwala. Tulwana ne Kenya ng'eganya okutwala amata. Eganya okutwala kasooli waffe. Twalwana nayo ku kasooli ne tulwana nayo ku mata ne ku bikajjo nga baganye. So ekifaananyi ekyo kye mbadde naye tukkirizaganya ne Ssemujju kugamba nti obusobozi bwe twandibadde nabwo potential gye tuyita potential tetujja exploitinga. Ensonga y'ettaka ayogedde ku nsonga y'ettaka ekintu kye twogerako naye ne kikoma ku bigambo yekigimusa fertilizer. Tetukozesa fertilizer wano mu Uganda. In fact, Kibazo simanyi oba olinayo omulimu gw'omanyi
akusa fertilizer mulimu yeah, is a good fertilizer. Obusa n'obukuta bumanyi is very good by the way obutegese bulungi. Obukuta bumanyi bobuteeka munga tobutegese bulungi bwocha ingredients. Kyekimu n'obusa bwonona. Naye obutegese bulungi can be a very good fertilizer. Tewetaaga chemical fertilizer okosa ebeera organic. So kye tutakoze kwe kukola ki ekirala ettaka lwaki lifa. By the way Kibazo kyolese belonging to the global soil movement. Oba Baguma wawo toli. No. Palamenti nganchali munamawulire. Nga bwe kibasula mu ddiro ngagamba I am a student of political science. I am a student of anthropology. No, I can invite you now to our WhatsApp group. I can invite you now. You see, yes, because tosobola kukola nutrition nga tokoze gundi, nga tokoze soil. Because ensonga gye tusize okubeera nayo is deterioration of soil over the years. We have lost about 60% kati nvude mu Uganda. Ettaka lifudde ebitundu nga 6 ku 10. By the way globally. Naye lwakuba tetukola ki tetuzaamu to revive, to rejuvenate ettaka. So ebyo bijja kuba bigenda byeyongera nokukosa the level of fertilizer gye tukozesa Kibazo is dangerous. The world level ya fertilizer gye kozesa amazzi tugajira we are contaminating all the water sources because practices zaffe ku ttaka zita ettaka has life, is a living thing. Ettaka is a living thing. Lino obulamu ettaka lino obulamu olina okubeera ng'oliwa nga bwowa emmere n'oliwa eddagala n'oliwa nga bw'okola ekintu ekirala. So twenzikirizaganya naawe nti wabyataka ekimodesituli angudde ettaka nalyo lina obulamu balijjanjaba. Yes. You have to treat it. So kyova olaba gundi extending desert ebeera eyeyo tegenda yeri erumba eno. So kyenzikirizagana naawe Kibazo nti engeri esine sente by the way zituteeka mu byobulimi singa tuzikozesa nga bwe tuzigamba nti zandibadde zikola twandibadde tufunamu okusinga bye tufunamu. Ekisinga okutta wano mwe mukyalimu ebyo kwe kuzibba. Esente zetuteekayo tezigenda mu kukola bye gyandikoze. You see oyogedde ku fruit factory eya Jeju eya gundi sorod mu economics bagiyita futulusi. It's a futulusi investment. Yali ya politics. Yes. Yali ya politics. Byali byabufuzi. Bw'otuula wano n'olowooza nti abasajja b'omugriculture bw'obatuuza ne bagamba twali tetumanyi nti tetulina bibala ebimala ebisobola kusupportinga ng'olowooza ekyo tebakimanyi. Niye ab'ebyobufuzi babasinza amaanyi ne bagamba tugenda kuleeta fruit factory wano ne bajja ne bakuba embeekuule bula tuguddeyo mugenda kufuuka bagagga nga tewali agenda kufuuka bagagga bakimanyi. So kiba kya bulimba okulowooza nti bano tebabimanyi kye bakoze ku mata ekisinga obulungi naye wabawulira wano nga bayomba ne beevumaavuma ne beeyuzayuza. Gavumenti tekikola direct. Gavumenti eyamba buyambi abalunzi okukola bulungi omulimu gwabwe. Kyebandibadde bakola kuba enkoko ne tubeera n'amagi agamala. Kibazo kyotoyogedde ku tuimportinga amagi. Yes. Bulungi nnyo. Nali manyi twavaawo kati ffe tutwala kubanga tubadde tugaweereza South Sudan, tubadde tugaweereza Congo. Bwe tugatuusa wano ne tugatwala Sudan ng'agaffe. Yireka naawe. Tukola ne golodi. So naye sente tuzibba nze kisinga okunuma ne sente ziteekebwayo tuzibba nze kyekisinga okuba ekizibu singa obubbi n'obukumpanya si bwe bungi nga bwe tukola waakiri ebimu byandibadde bivaamu. Kuba eri abuuza nti Baguma toli candid ono bamuyita Mayanja Brian agamba nti Baguma beera wa mazima ebaddeyo interventions mu cattle corridor ezifudde okulunda ente extremely profitable. Why isn't that done for other agricultural items? It is not true that it is extremely profitable. Twali wano ku program nga tugamba wano bayomba ne president ne beevumaavumaawo ebimusaba amanyi agamusobola gogera wano okimanyi naawe kati extremely profitable bulimba. It is not extremely profitable. Eyo njogera ya Kampala wano ya ku street
tufiirwa nnyo Ibra Baguma akulaga ekifaananyi ky'Abaguma tekigaa nti tuli yaddeko ekifaananyi ky'Abaguma kigaa nti somehow abantu beerwanako ne bayitawo there is an absence of state in this space. Nze mabega kawo Palamenti ndoza Gavumenti tena kiwandiiko kyeba nakyo letashiwa ku Palamenti naye abaka Palamenti tebasoma. Lumu Minister ya Agriculture ngirimu omusajja yali omuzeeyi Muchana Yandi was a very good minister nenga mukadde nga tuleetera annyonnyola poliisi ya Gavumenti kusooka yatugamba nti tulina okola gye bayita single pine n'alugateko okuba n'abakozi ku district ku constituency ku Gombolola okutuuka ku Muruka awo nga mutuyitira ng'ogyeko extension service n'okutwala n'okulambula n'abadde ne mukodomi wange okuva e Kasanda nga sineerabira nga ngamba MP waabwe Nsamba nti atuwe mmwanyi naye bamala kulambula binnya bwobisimye okuwa nti nga baziwa abanne zikala ne batazisimba nanga nti kati ozigawa amala kujja n'alambula n'alaba nga wasimye ebinnya nga byebyo nanga nti kati omuwe ebikolo 8 kati single pine kyaleeteko okukola nga Gavumenti okuba nga eri present ku stages zonna mpaka lwetoka ku bantu ekole ebyo Nsamba byakola nga MP nga eri mu kyalo bajja ne because emwanyi ebyenfuna bya Uganda si byoyo saawe yalimu okunoonya mu school fees byaffe nange eggwanga kyekitwala Gavumenti egende mu kyalo egende erabe nga ebitooke abantu babuli babikola nga birwadde emwanyi babuli ebinya bebasima naye Minister yatugamba ko sinakuddamu kusoma kiwandiiko kiri latest nga abamu abakozi abateka okubeera ku Gombola teri n'omu ewali wa veterinary ate nga ali gye balima bitooke kati ate ow'ebitooke ate nga ali mu veterinary w'Abaguma abalunda ente nga beetaaga okuddamu okutereeza kati nga bamanyi Gavumenti bweri ey'akasoobo kati awo ne mumala poliisi emyaka 3 nga buli mwaka bakireeta nga complaininga nti munaba kumpa bantu nasemba kukola baali betaaga abakozi ndowooza oba 13 mu seryo nga bina ku 12 kati simanyi wawe batuuse so kati Gavumenti abantu twakimanyira mu Uganda yana yenyini yogisanga nga celebrating nti inflation eri wansi on account of availability of food. Actually nakuzibwa tuba tubala inflation obala the non food inflation food omujjamu mu basket n'obala biri ebisigaye nga bojibuuza iyo kyekoze food eyo okujja kitono kati kuno kasolero mulanga abantu bakaya nagula 5 agula ki nze ntambudde wano ngenze gye banzaala mu district ya Malala nga buli wamola bakasoli abaze ne Gavumenti enza agamba nti yabaze lwakuba twakoze kino enkuba yatonya butonya wadde mukwano gwagonde si bwalowooza mukwano gwago wawe banga liiseeko emabega eriyo mukwano gwange ne Baguma ono general yankubira essimu nga kasooli adibye wano nanga nti kakati Peter gwe wali obuuza kasooli gwe twabagaba yalaga kati wuuna adibidde mu katale nti era okyagamba tetwakola kati twasimbye season yena akala nkuba yatonya mwao ne tusimba fenna yakaze wange naye nakubye nenzija musamu kasooli kakati no ngambo ono gutwaka simbo ono ono yakaze ali mukala so kati mwasimba mu season y'ekyama tumunonye oyo mukwano gwo atubulye lwaki kasooli akala yabawo ensigo ne musimba budde bukyana first of all nensigo bazitune muno baziva Kenya nazo ezirimu nyingi abantu begulira kuba siza sente nyingi okusimba so ekizibu kyaffe nga nti Gavumenti olumu obutabeera mu bintu bino mu nteekateeka yabyo kibireeta exact ekyo kitwogeddeko nti kasooli watuuka okubala abalabo bazi nti abantu balimye enkuba neetonya bwe muddako sizoni n'atabala kati nze mukono nali nze gye nakulira tetwateekako bigimusa mu kasooli mu bulamu bwange bwonna tetwafuuyirako kasooli naye kati muba musimba nemusooka muyiwayoko obugimusa wabaya kamera nemufuuyira bwatuuka waggulu ne bumuddamu ne mufuuyira ng'oli bw'aba yeegendereza ekituyamba nti abalimi mu Uganda basinga obungi bakozesa amaanyi n'abaana waka
bw'aba omulimi akozesa abakozi nga bakusasula n'ofuuyira n'oteekamu obugimusa bw'oba alayinza sizoni ejja obutasiga nekituyamba nti twesigira Ssemujju n'akwata enkumbi ye n'agenda n'asiga kati tobala labor akusasula kati ate n'abalala tebabala kubanga kyalina okuba talina kyakkola n'abeerawo bw'atyo nga Katonda atusaasidde tabala n'abeerawo naye ng'abantu bagenze kukola kibalo nga bagenze kiri pure commercial nti agenze kulima kugyamu ssente tuyinza okuluzinga nearly half y'abalimi so gavumenti yalina okuyamba kisendawula kye yagambye okukola research okuyambako abantu okumaketinga luli twalina abasajja kitongole kya gavumenti ekyo sikimanyi nga boogera ku buno obuwuka obugenda mu kasooli nga bamwanise yali atuviiriddeko aflotoxin obuwuka obwo omusajja n'atunnyonnyola kye nali simanyi nakyo kuba ffe twakola kasooli mukungula ne muyiwa mu lujja ekawungeeza enkuba wewejja ne muyiwa mu kisenge kyammwe ne musula ku kasooli kungulu bw'oyita obudde ne mukuba ne mutwala mu katale mu kyalo bwe twakola bwe tutyo Peter kasooli talina ye waka talinaawo space asharinga ku yammwe kasita ajja ne mundika mu lujja enkuba ebijja ne muyiwa mu store mu negombe eyo nina gye nalaga ng'emmwanyi bwe bazikuŋŋaanya n'eddiiro lisiizinga okubeera eddiiro nga emikeeka bagyala kungulu ku mmwanyi mu kyalo kati embeera nze we nakulira nze kuba maybe a bit of improvement nga bwe tuboneka musajja ng'agamba nti buli kasooli gwe mwanika mu ttaka obuwuka buvaayo ne bumuyingira ne bulwaza abantu kati ebyo saakiwulira nako saagala ni gavumenti yaliwo nga nkula ne saawulira gavumenti ng'esomesa buzibu buli mu kwanika akasooli ku ttaka saalabayo muntu wa gavumenti omu atambula ku byalo ng'agamba nti temwanika bantu kubanga bo bennyini abaana basulwa ku ttaka ate wagende nti no kasooli wamwanikanaligamba muyingo abantu tebalina toyi waka ate gwe bagamba ku somenti lwaki temusima toyi ne waka teriiyo ampuliriza tukoma Olutindo wano ku in doubt nti tuimportinga ekyo tulabika ffenna tukkiriziganya naye interventions za gavumenti zetubuuza gye ziri kyekibuuzo ndowooza largely nti interventions eza gavumenti ziriwa ono agambye nti actually ne pulp gwe bateeka mu miyembe esoloti kati takyava na Kenya nabo bamubayisaako buyisa bamuleeta buleesi baleeta buwunga ne muteekamu amazzi simanyi butuufu bwabyo oli agambye nti mutuleke ebintu byaffe wano biwooma okukisinga ebyo bye bajja ebweru Kiyonga yaŋŋamba nti Kibazo oyo Kiyonga Crespo yalima emiyembe n'emicungwa Kaseese lwe nasembayo omusanga ku Sheraton yaŋŋamba nti bannayuganda buli gwolaba mubbi nti ye yalimanga emiyembe n'ayimirira eno n'agiraba okuva eno okutuuka luli olusozi naye yagendanga okudda okukungula ng'abantu bagibbye gyonna era ye yaŋŋamba nti kati buli munnayuganda gwalaba alaba mubbi naye ono Kiyonga ye agamba nti if you want to understand the heart of this country and the interventions we make, only 3-4 weeks ago KCCA embarked on planting palms across the whole city. Drive through and see how many are surviving. With the free water resource we have, they cannot even water them. They are all dying. Read the Monitor today. Of course. Rwanda, by the way, Peter. Nalimbira Abawarabu nali neewuunya Rwanda. I mean, Abawarabu be bafukirira emiti. Rwanda emiti ebimuli birina bu pipe mwebuli n'abakazi abakeera okubirima. You see, Uganda okujjako ekintu ng'okikoze nga project ne wano Uganda ebintu bikola nkola ey'omukyalo gye ngambye nti twaliteekawo ensi ne yeesootinga kyebyo ebiraba enamboole baasimba ebimuli okwetooloola ekisaawe zonna embuzi zaabiridde mu studio zigikwanjulira ndi ne Richard Baguma ne Ibrahim Ssemujju Nganda. Ssemujju mzee kintu musoka akutumidde nali wakumukyalira nga mukyalire Makerere gwona ntwala ekavule
yanga makerere ne mukyaliremu ayina ebyafaayo bingi naddala kufa abamawulire akutumidde ayina ekigambo kyakozesezza era nti leero omutuwonyezza ebyobufuzi mbu kanjizo aga nti bikubye empi nti kati now you are talking. Baguma n'ekizibu obutayogera ku byobufuzi ebyobufuzi bye bitte ebyobulimi bannange Baguma shwale we tuli wano olwaleero bannayuganda bakuba enduulu we twatuukidde olwaleero amasomero South Sudan gaggaddewo temperatures za heatinze 47 degrees. 47? Yes. South Sudan. I have a team there right now abaana bange gye bali bana South Sudan ya heating abaana b'omu kitongo bempeereza bana ba UN Association project ne South Sudan kwe ebya SDGs ebya Sustainable Development Goals ate ettaka mwiriri soil health kati oneme soil health na kunoonyezamu byebintu no because ate kati bwobato nutrition anti toyina bwokola nutrition okay nga toyina health soil tekiriyo naye Baguma bwe bagamba nti bagenda kuggalawo amasomero South Sudan nekanga nenga awatali India nenga nti kiki kino but of course oli bwe yagenza okunyinyonnyola nina mukwano gwange head teacher South Sudan nanga anti abawarabu basobola okusigala nga bo basomesa nti naye nabo ate basinga kusomesa nga bambuka kawungeezi nti kubanga eno hiita ebeera nnyingi nnyo nti naye bo balina SC balina embeera gye nti naye kati wano ffe waffe tekisoboka nanga nti ate mwe mutunuulidde abantu nti naye ebisolo bibadde hit very badly. Mbeera obsessed ne weather buli sawa nkebera leero jo twatuukako mu 36 leero the highest has been 31 degrees tuli awo naye naye yaffe egenda eyambuka ezo Justice Katurebe nali naye ennaku ezeggulu ngaga nti bino tubyeyitira emiti tugitemye tetukoze interventions protecting swamps swamps ezo zirina okubeerawo ne sacking amazzi ne zikola gatya tuzijjuza ettaka tukola tutya Baguma ayogera ku desert ekkirira egenda ekkirira ffe tuli conscious enough to make the right interventions. Mukwano gwange Moses Byaruhanga mu manifesto ndoza ya President Museveni ya 2011 bagirecalling nga bamaze ogiprintinga nga baprintinze mu manifesto bataddemu emiti gye baali bagenda okusimba nga the replacement value tegyenkanankana gye tutema buli mwaka bo babeera ne benefit ya data wa Gavumenti kati aga nti bwagenda ogisanga gye yagisanga n'asoma nakati musobola gamba nti mugenda kusimba emiti naye nga tegyenkanankana gye mutema nze mu byagundi bino byembeeramu ate ontadde mu SDGs gye tubeera Africa ng'ekitundu ky'ensi contributinga ebitundu ebiri wansi wa 10 ku buli 10 ku global warming ku kizibu kyoyogeddeko so bw'oba oyagala kukola ku nsonga eyo meaningfully n'ogireeta n'ogamba nti Uganda keeneekolayo kasobola okubaako kye kayamba naye okweyongera kwa heat mu nsi ebugumu tetugenda kikolako nga tuli wano mu buntu bwaffe buno obutono bwe tukola kyova olaba nti Baguma go wagenda mukoko omwaka oguwedde abantu baafa ebungereza because of a heat wave olw'ebbugumu ebungereza so sikyawo wano tetusobola kikulu nnyo okubaako kye tukolako wano naye Secretary General Guterres yagambye nti we tutuuse ku boiling the world is boiling sibya mu 92 ekintu kino batandika okukuba enduulu mu 92 banasayansi ni bumanyi banasayansi bwe baba boogera ebintu byabwe tubiraba ng'ebikyali wala nnyo ekisinga okuleeta ebbugumu mu nsi
ku miti gye tutema ebigundi industrial emissions omukka oguva mu zi factory naki ne moto mu makolero oguva mu makolero oguva mu motoka ebyo bye bisinze okuleeta ebbugumu mu nsi. So bwe tuba tugenda kendeeza America, China, Bulaaya, Japan ne India kati ze zisinga okukola ebintu ebyongera ebbugumu mu nsi. Lwaki ffe tubonaabona nnyo? Kuba ffe baavu. Bw'oba omwavu kye bayita mitigation okwetaasaako ffe tetusobola kyova okyogedde nti mu nsi z'Abawarabu babeera n'ensi naye wano tetujja kubeera tetulina ki wano gujja twokya gujja kutwokya eri mu nsi z'Abawarabu bagenda okusoma ekiro omusana bwe guba mungi kuba balina baasi ze batwala ku masomero ne zibakomyawo ne streets ziwandiise nti omutwala wano ne wano naye kati omwana bwe bamuwa drive amutwala ekiro ng'avudde ku ssomero aba talina gy'amutwala. So climate justice kyetwogera baasi za bwereere yes kikugamba so nga bazitwalanga kkubo ng'osanga epakinze ng'oyingira ng'oviiramu olaga ng'oddeeka. So kyova olaba Kibazo bwe tuba tuwogera ku bbugumu ly'ensi ne tulireetera wano ne tuleeja olyogera ku kagundi ku Uganda, South Sudan kaliwa ekyo tetujja kikwatako kino okukolebwa kyetuva tukira global warming. Kyova olaba kati batugamba nti badde bangamba nti ekibira kyange sikitema nti bagenda kunsasula carbon trading nakugamba wano carbon trading ng'ogamba toyagalira ddala kuwulira. Yeah, because you see batunyigira mu bwavu temuli muddugavu akola carbon trading sente baziba abazungu be bajja wano bw'aba akugulako omuti gwe bamuwadde sente 10 akuwa 3 so injustice naye nga bw'atali kuguza 3 wali gutunze mmeka 3 naye akukola ki akwanguyiza. Yeah, so eyo injustice, climate injustice, obutali bwenkanya ku butonde bw'ensi. Baguma ekisinga okuba ekizibu yensonga okubeera ensi ffe otwabsolovinga ffe tetulina mbadde nkukolera context naye naakaffe gye mbadde nzija ebitundu ebyo biri wansi wa 10 ku buli 100 naffe tukubeeko kye tukakolako. Naye bw'ogamba nti bw'olaba South Sudan nga bagalawo amasomero nga toyogedde ku ebintu ebireetera ebbugumu eri esinga obungi mu nsi kiri ku America, kiri ku China, kiri ku India, n'okikola nti kikolebwa wano wokka ku bugundi bwaffe, akuwuliriza ajja kuba tategedde ensonga eyo. Kati ajja kulowooza nti bw'anaasimbayo emiti ebiri ensonga ejja kuba ewedde, ajja kuba contributing ku kano less than 10%. Ssemujju kozi agambye ne mu byettaka when I chairman wa Kosase 2014-2016 nze nina ebibuuzo nabuuzanga ebiri basic buli kitongole kyajjanga mu committee nga sinagenda mu sene zaabuze soka babuuza ebyo mu operating ya capacity ki nabuuza aba forest authority NFA ne baŋŋamba nti buli mwaka olonga eriyo bba wa Margaret Muhanga buli mwaka twali tuteme ebibira hectares 9 naye nga tusimba 3,000 buli mwaka. Ate tebakunnyonnyola ekirala ekisinga obuzibu nti akenda tuba tutema gye bayita indigenous trees emiti gye gyaffe ginansangwa egyo gye gisinga okunywa carbon dioxide omuka omubi ne tusimba kaalituusi eyongera okwonoona. Kati awo emadenzija bw'okkirira ennamanva awo waliwo ekitongole kya gavumenti ekikola ku miti era olumu kya NFA bw'okyamayo ne wagala gino gya bwereere katamba mugenda gisimba nga gya community. Kati emyaka 2 oba nga bwengenda oba nga giri egy'obwereere egy'okusimba tegikyaliwo gavumenti tekyabawa ssente kugenda ku multiplyinga miti egyo. Ekyabaguma njagala kivaako ekindi ewala kyenyinako solution yentono ngende kukyanga wano mu Uganda ebibira tubitemye. First of all
mu police government eno yakola ezaali zisinga okubeera embi ye police eyo gamba nti ebibiri ebiwadde abantu baba Baguma n'atema indigenous trees n'asimbawo kalitunsi gamba nti balayisisinze emyaka oba 22 nze kankubule Ssemujju bampe ettaka fact bampadde license last year nga bagamba nti forest reserve nasangawo kasooli so forest reserve ze mubala honestly entenjeru forest reserve eriwo nze ne muzibala mu mpapula newe nnimira wennyini ebulimu wenkoma wansi forest reserve naye n'abagirimu tebamanyi weekoma nange simanyi weekoma nze ndowooza nti gavumenti nga bwe twawadde mu byobulimi n'ebyemiti yafuuka sirogani tulwanire obutonde megako nabuuza abannema nayina emukono eyo nyinayo ennyumba yange ey'omulimi nga waliwo omusajja azze bakuba amayinja pasita enju z'abantu zonna ne zaatika nengenda mu nnema abannema ne baŋŋamba nyinawo ne factory ya biyinzika naye ninanye nga naye ali ku taabu ne baŋŋamba temwatuwadde sente zagula pickup tetusobola kwenforcinga amateeka Ssemujju mwe mutatuwadde sente kwegamba ne bintabula abasajja bakeera kuba mayinja enju z'abantu atisi yange ngeri walawalako n'abalina nyo bakeera kukaaba enforcement mu Uganda kyekintu kati ate okojjagatako enfuufu eneeva mu mayinja egenda kutta ebirime basta n'asaba mwena abayita basityani Muganda project kyekintu ekisinga obuzibu mu Uganda wenabeerya mu Kosasi lwaki ntandikidde eyo nabuuzanga ebitongole bya gavumenti omwali NEMA omwali Bureau of Standards Bureau of Standards nababuuza mu operatingira ku capacity kini bangamba at that time 27% nembabuuza temusolooza sente okuzijja mu bantu be certifyingira ebintu nga basolooza naye nga tebalina ba staff nga gavumenti niwe yali gavumenti bakkiriza mwewole mukolere at 80% musolooze sente ezo zibamala okuexpandinga naye nga ebintu bye tukozesa wano counterfeit mungi naye operating only at 27%. Abannema nga tebasobola kuwa bantu bagenda kukola mirimu certificate ya environment impact assessment nga nabo operating kwa about 30 ate nga bagamba nti muzimba nga tetubawadde ne bagamba nti bazireta application emitwalo gumu mu processing akomeka 12 mu report je nakola ku Kosasi nze nava nnyo kubya okubba sente byokka nentunuulira bitongole bya government we bikolanga it's such a huge disappointment nti ebitongole we byeteeka okukola emirimu ne sente zebijja mu certificate ze bayissuing nga tebasobola kujjayo yadde 10 nenga buli omu ajja mu parliament ng'agamba mutwongere budget nga magalo lwaki musobola mu Uganda ekizibu tusinga okubeera nakyo Peter tukolwa leero mayi nkigamba wano Baguma tetulina target tewaliwo sanction era nziwe nga nakayingira monitor nfulumye Makere 98-99 twayagala nnyo genda okukola mu gavumenti nga batugana mu gavumenti bakuwa omulimu osobola okuddira entebe n'ojambaza ekkooti n'ogenda ebijaba n'okomawo nga wayiseewo wiiki 2 nga buli alingiza mu ofiisi alengera ekkooti bweri n'alowooza nti yali motivation lakini sente bakusasula za bwere tebagenda kugoba ku mulimu pension permanent pension tewali agenda ku supervising and supervisor naye yagenze mu faamu ye ekyo kye disappointment ey'amaanyi Dubai ntera ogendayo lwemansobodde buli mwaka ebitongole bya gavumenti babeera n'omukolo target zaayo biteeka okusinga ebya private katugeze nga twalina Uganda Telecom target eteeka okuba nga erina okusinga MTN era buli mwaka batuula ne babawa buli omu n'alipotinga ku target ze bamuwadde ne babaliwadinga mikolo nga gy'amaanyi mu Uganda mpaka tufuna gavumenti Rwanda mulimu ebintu byendi uncomfortable nabyo naye buli mwana gwe bateeka mu office omulaba nga mutwe gwe kimulimu nti ateeka okukiderivaringa wano buli omu akiyiya wagenda kukiryako aliddeko atya so Baguma kiri kyagambe kituufu abatuletedde obuzibu ze ziri ensi ez'amakolero amangi naye newaffe betuteeka okukola ebitono nze nali Seychelles neneewuunya nga omuntu bw'aba alina poloti wagenda okuzimba enju bakukkirizaako kkubo
ne wana akajja katono tokwata ku muti tokwata ku butonde nozimba akayumbako nga kalina olujja lutono nnyo oli mu miti nekkubo lye bakulekeddewo eri kutuusa as a policy in an African country teri kutema muti naye wano osanga abali mu forest be bawa license ng'asimbye emiti gy'abayindi n'abachina kujja kutema plywood nga bakera kunca ekibira kyonna ne bakiyiwa cwa ne bagenda ne batema plywood nanga nti oyo alina license ey'okutuukawo ebibira so police olumu zitutuusa we tuli kwegamba ne we twali eggamye ng'ovudde ku kinene ekya America ne China ng'osesetuuse ku global otuuke wano ewaffe katono ke twalikoze katulemye okukola tewaliwo enforcement osanga aba traffic ku kkubo olwaleero mbadde ngenda emukono n'obasanga nga ebweyogere wano wansi n'obasanga ng'okkirya munnamanve n'obasanga eseeta n'obasanga oyingira mukono n'okyama Kayunga road n'obasanga emirundi ng'esatu naye toyinza kusanga ze kwenforcinga kintu kirala kuba wano waliwo akasente kavaako instant gavumenti benaku zino njavu so nga mbuuza nti bino singa babikola n'ab'obulimi ne tubasanga nga pikipiki zaabwe ziva kulambula binnya bya kasooli ziva kulambula lekino ya gavumenti ng'eri present mu bulamu bw'aba temubafandinga anti kati ekyo kyekiri kye nakugambye nti aba Bureau of Standards banga nti ekibalemesezza okukola nti tebalina ba staff ne baga nti bwe mwewola nga mwaze kusaba government permission ne muri recruiting abantu 100% ziri sene ze munaje tesobola kubasasula tebazibawa tosobola kuzikozeseza ku source olina okuziwa olina ziweerezewa Ramadan alyoka kugabireko abasajja abali mu Registration Services Bureau bajjanga mu komiti ya Gavumenti mu Palamenti nga bakubulya sene ze bagenda okukola ne bye bakoze nga teri MP agandi baleke kubongera sene kati kyekiri ne banamanya Johnson abali mu immigration buli atuukayo n'olaba nga waliwo kyenyi ne bajja mu Palamenti banga nti mutwongere sene mulaba nga bazideservinga ne babuulira ze bajja mu bintu bye batunda neje beetaaga okuimprovinga na mekazi bagenda okujjamu naye mulimu omuntu wajjanga wa kitongole kya gavumenti nga wakunywa neza eno yagala zimujjako ampuliriza